Muwala wa Frank Gashumba, Sheila Gashumba aweerebbwa abakuumi n'obukuumi obw'ekitalo wakati mu kugambibwa nti waliwo abamutiisatiisa omumutuusaako obulabe. Kaakati nno ebipya bibino tubikuzuulidde yonna gy'osinzidde. Weebale nnyo, weebale ddala okugoberera enteekateeka zaffe. Nkusaba osubscribinge, okwate mu kide, okomentinge, ogende mu mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Twongere okuba nga tukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde. Mwana wa mama, mwana wa taata. Amawulire agaliwo kaakati ageeyongedde okubanga oba oli awo tukuzuulira ge ga mwana muwala Sheila Gashumba, ng'ono ga musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba, gw'omanyi obulungi nange gwe mmanyi obulungi, ate bassebo ne bannyabo muwala we yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti nno alina abamutiisatiisa nga baagala mmuleetako bulabe. Mbu ekintu oba oli awo ekyayongera okwewuunyisa abangi nga beewuunya kiki ate abantu ba bulijjo kye bayinza okwagala ku mwana w'omukulu, kubanga newankubadde kitaawe asobola okuba n'entalo naye ate omwana bw'aba tazeenyigizaamu ndowooza ziyinza obutamukwatako. Ono yalabikako ku mitimbagano egy'enjawulo ng'alaajana nti woowe bantaase bannyambe, waliwo abagala okuntuusaako obulabe. Wabula nejje buli kati tekinnaba kuvaayo kutegeerekeka muntu ki ayagala okutuusa ku mwana muwala ono obulabe. Of course tewaliwo gwasonga mu lunwe nti oba wuuno, tewaliwo gwavaayo n'agamba nti oba wuuno, naye ate mwana wattu ayongera kugamba nti waliwo abagala omutuusaako obulabe. Ono yaweereddwa ekibinja ky'abasirikale abamukuuma wakati yonna gy'atambulira nga bamuteekako eriiso ejjogi, nga bw'ogenda mu maaso okulabika nga obalaba mu katambi awo wakati mu bivvulu gy'abeera yonna, atambulira wakati mu bukuumi obw'ekitalo ennyo. Ono teyaweereddwa basirikale ba bulijjo oba bw'osobola okuyita bakurutu oba RDU, wabula yaweereddwa bali abakuuma abakungu ba gavumenti. N'olwekyo abasirikale abo boolaba abambadde ebiddugavu balabibwako nga bakuuma ba ministers, balabibwako nga bakuuma ba commissioner mu government entities ez'enjawulo. N'olwekyo abo singa obalabako kitegeeza tebakuuma muntu wa bulijjo, ate oba oli awo baba bakuuma muntu wa njawulo. Ne guno gwakanga oba oli awo bannansi bakyebuuza, omuwala ono Sheila Gashumba yaani okukuumibwa abakungu, rather okukuumibwa abasirikale abalina okukuuma abakungu? Of course kitaawe ye ayinako byakoze bye sisobola kunnyonnyola of course. N'olwekyo newankubadde naye akuumibwa abasirikale abo, naye ate omwana kikyebuuzibwa ne guno gwaka tayito ki, akaaringa kitiibwa ki? Ye bannaffe bannansi buli anaaworomamu gavumenti erina obusobozi obukwata abakuuma ddembe ebamuwe wakati, wabula okusinziira ku mikwano gye ne ku nsonda ennekusifu ne ku bantu abagenda oba oliawo okutaputa ensonga, bagamba nti omuwala ono yabadde asubwa obutaala bwa kitaawe. N'olwekyo newankubadde alaba kitaawe ng'akuumibwa bakuumaddembe bano, naye yabadde akisubwa ate nga sikedu zaabwe tezibasobozesa kutambula wamu. N'olwekyo naye kwe kuwolomamu. Of course wandibaddewo ebibuuzo singa baba bakutte ne babamuwa mu ngeri, kuba yabadde n'obusobozi obubasaba ne babamuwa wakati mu kimpowoozi, naye ebibuuzo byandibadde bingi. Kati mu kugezaako okwetega bannansi obutabuuza bibuuzo, Mbu ngambye Mbu kwe kuteekawo ekiboozi ekyokugamba nti waliwo abagala omutuusaako obulabe, naye ng'amazima gali nti okusinziira ku kufeffetta ne waba nga talina baalaga nti baagala mutuusaako bulabe, mwana muwala ono kisobokera ddala okubanga ye yayagadde kunyumirwamu bunyumirwa. Bibeera bitya nga olina abakuuma ddembe? Ono kaakati atambula bakazi battu ne basajja battu bambi bamuteekako eriiso ejjogi nga bwe bamukwatira obusawo nga waakumba wanyeenya akabina akanene kuulaba wakati mu bitiibwa we bamukubira saluti, we bamuggulira emmotoka n'obugombe we babuteekamu wakati mu jaamu. Ebintu bwe bityo bwe biri sijja bigenda wala, naye nga ye muwala w'omukulu bw'atyo kati obulamu engeri gyabutambuzaamu. N'olwekyo mmwe abaagala okumutuusaako obulabe tubalabula ne sekulabula nti kaakati ono akuumibwa bakessi abakugu, era nga kikyasobola ddala okubabeerera ekizibu
oba oli awo okumutuukako. Bwezityo ensonga bwe ziri, subscribinga munnange, kwata mu kide ogende ku mitimbagano gyonna okomentinge, osharinge n'emikwano gyo, ffe tuyongere okuba nga tukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde. Nze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.